Enkya ya leero ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu lw'ebitandise era nga mu bifo ebirambikiddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya UNEB ssaawa zigenze okuwera 3 ng'ebikozesebwa omuli n'ebibuuzo byatuuse dda. Era wano okwaza abayizi kutandise okukakasa nga tebayingira na kintu kyonna mu bigezo bino okuggyako ebyo ebyetaagisa. Ku masomero ag'enjawulo ge tusobodde okutuukamu wano mu Kampala, olunaku olusoose tebalusanzeemu buzibu ng'abakulira amasomero gano bwe bannyonnyola. Era ndowooza tetunnaba kusangawo buzibu bwonna okusinziira embeera nga bwerabika. Ebibuuzo byaffe bikedde bulungi nnyo, bituukidde mu budde, n'abaana baffe batuukidde mu budde, era nga tetunnaba kusangawo nnyo big challenge. Of course, the weather was trying to provoke, but all is running well. We are really running well, and we hope our candidates will pass. Kyokka ku masomero agamu ebibuuzo bituuse kikeerezi nga ku St. Peter's Primary School. Ikeereyeemuko ng'eddakiika 30 naye we bizze bisanze ababikuuma bonna weebali era nga n'abaana baatudde dda mu bisenge mwe bagenda okukolera era basobodde obbigaba ne batandika. Abaana batandise na kigezo kya kubala ku makya ga leero ate olw'eggulo ne bamaliriza n'ekigezo ky'ebyafaayo oba kiyite social studies ng'olunaku olw'enkya baakutandika n'Olungereza ate olw'eggulo bamalirize n'ekigezo kya saayansi. Eggulire lino likusakiddwa Paulo Matovu ku lwa WBS TV.